musibe mutendo basibone banyabo abali Kachumba TV kasobe tabuleda bulungi nnyo oluvannyuma ate ebibuzo bya siniyafo okubeera nti nno byakomyewo abazadde bangi nnyo n'obudde buno bakyatankana abutya abaana bawe bakoze balabazi bine nga tebabitegeera olwaleero tusazeewo twesitule tunoonye ku bakulu bekikwatako abasomesa n'abakulu b'amasomero okulaba nti nno bannyonnyola mu n'okutangaaza abazadde butya abaana bwe bakoze obulungi oba bwe bakoze obubi. So olwaleero tuli ku Gangu Secondary School atugenda beera tunyumyamu ne HM wamu ne director okubeera nga bayambako abazadde bano okumanya new curriculum etegeeza ki omwana aba yayisa atya aba yagudde atya ate kyanjawulo ki kyerina kweri old curriculum ebaddewo oba gye twasomako ffe n'abaana abalala ate gye basomye mweno jjukira nti nno curriculum eno gavumenti agiyatuleeta okulaba nti nno ateeterezaamu ebyensoma by'eggwanga naye obudde buno nti nno yasoose oba gwe mulungi ogwasoose okufulumya abayizi ku new curriculum abazadde b'obudde buno babadde tebannategeera butya abaana bye basome. So badde okusaba otugoberere ate tutandikire awo abasomesa batunnyonnyole ku new curriculum etegeeza ki n'abayizi balina gitegeera batya naawe omuzadde ali eyo oba n'omusomesa aliyo nga nawe tobimanyi obitegeere bulungi nnyo. Ffe ng'essomero tuli basanyufu nti akabonero kabadde kalungi twakoze bulungi nnyo era nga enkola eno twali tetugisuubira kubanga ebintu bingi twabikolanga nga tubigenderedde naye nga tetumanyi nti binazza kingi obwenkanidde wano mu bufunze tuli basiimu eri Katonda abazadde wamu n'abaana. For the starters abasoko wabuli Gangu Secondary School lisangibwawa Gangu n'ebifo bikyaliwo abagala oleeta abaana. Gangu Secondary School tusangibwa Gangu Kiziba era ng'ebifo weebiri bingi ddala. New curriculum yabayisizza etya? New curriculum mu nteekateeka yatuyisizza bulungi kuba twali twagisoma ne tugitegeera era nga abasomesa baffe ne tubasindika mu workshops ezimala abakulembera essomero offices zonna twamakinga sure nti bategedde ekimala ate abayizi baffe twabawa ekisinga olw'ensonga nti curriculum eno empya engeri gyeri competence based emakinga busobozi bwa mwana okusobola okuteeka ebyo byasomye mu nkola emakinga obuyiiya kati ffe twatandikirawo from day one ne tukimanya nti buli mwana kyayeetaaga okusoma yeetaaga okuba nga akiteeka mu nkola yeetaaga okuba nga akirabako. Buli classroom twateekamu TV kuba twalabanga projector zirina engeri gye zizikizaamu ekitangaala buli classroom tugiteekamu TV nga buli ekisomo ekyetaaga okulabako naddala mu science alabako obasomesa omutima gutambuza gutya omusaayi ng'obalita combinations nga balabako kyabongera obwogi na practicability eya content gwe basoma. N'ekirala we twatunna mu lines twalabanga omanyi omuntu okuyiiya yeetaaga confidence ate n'ekirala yeetaaga okuba nga ayina ekisukka ku ekyo kyayiiyizaamu ne tubongerayo subjects endala bbiri ezitali walala wonna. Twabongera subject eyitibwa technology ng'omwo tugezaako bakugula mu nkozesa ya computer kitegeeza ne tubawa amaanyi website designing, mobile app development ne tuteekawo amaanyi nti omwana oyo ayinza okuba nga abadde biiti ebintu bino tabitegeera bulungi naye olunaku lwakolayo app emu neevaayo lwadesigninga website neevaayo emuwa confidence mu kugenda kitegeeza ICT ndabika musobola kati okusobozi bwa ICT bumuwa amaanyi n'agamba naye wemba nsobola ICT ate lwaki biology agaana n'agezaako okulaba nga neryakola ki apiikinga. Kati ekirala curriculum eno yeetaaga omuyizi ayeesomera ng'ate byasomera bikola ki tegeera okusoma mpisa yadde abantu bangi tebakimanyi era ffe awo twatunna mu line ne tunoonya subject bagiyita morals and ethics
yo erambika omwana ongeri ki gyolina okweyisaamu kikyolina okukola ddi kugezaako okubawa sense of belonging mu society n'okubawa okuloota. Mu bufunze ffe twasalawo tukole ekyo kyetusobola okulaba ntitufulumya munnansi asinga, ate singa oteekateeka omwana abeere munnansi asinga agenda kuba alowooza, agenda kuba muyiiya. Ensonga nkulu nnyo ekyemu grading ya kalikulamu eno empya n'obudde buno ekyatabudde abazadde tebamanyi baana butya bwe bayise. Sooka obamenyeremenyeremu omwana yayise atya, yasinze ku munne abeera afunye atya maxi, era bazigradinze batya, era eyagudde yaliwa. Okusookera ddala kalikulamu eno yabadde egradinga obusobozi bw'omwana okuyiiya wamu n'okuteeka mu nkola ebyo by'asomye mu bulamu obwa bulijjo. Mu bulamu obwa bulijjo kati tuyina A ye grade esooka waggulu. A ereetera omuyizi oyo abeera exception oba abeera asukkulumya, abeera ate ayiiya mu ngeri ensukkulumu okuva ku balala. Eyafunye A. Then tuyina B omuzungu asokiyita outstanding, wanjawulo ti ebintu bino wabikwata, abitegeera bulungi, abiyizaamu bulungi, era asobola okubiteeka mu bulamu obwaki obwa bulijjo. Ne tuba ne C, ebintu bino aba abisomye ekimala era aba abitegeera ekimala okubiteeka mu bulamu obwa bulijjo n'okuyiiya okutonotono. Then ne tuba ne D. D kyetwandisenga bare minimum, nti asomye asobola okuteekako mu bulamu obwa bulijjo akatono akasembayo bye bamusomesa mu bufunze kimumala. D kimala omuyizi oyo yayise subject eyo kimumala okweyongerayo nayo. Kati netubeera ne E omuyizi oyo aba teyayise kimala subject eyo okweyongerayo. Kalikulamu eno aba yagudde, tetujja kukozesa kigambo nti yagudde, tujja kugamba aba teyabitegedde kimala kusobola kubiteeka mu bulamu bwa bulijjo. Kati nga kimwetaagisa addemu. Sisuubira nti waliyo omuyizi asobola okufuna M subjects zonna, kati tekyandibadde kya buntu okumuzzaamu, kubanga waliwo subjects ezo endala zeyafunyeemu ebyo bimuleetera okweyongerayo. Tuli fenna kati mbadde nsaba abazadde bonna amaanyi gateeke ku kiri kyeyafunye kimuleetera okweyongerayo, kuba subject eno eri competence, busobozi eri best ku busobozi bwa muyizi. Kitegeeza nti kalikulamu eba eri best ku busobozi bwa muyizi mu empowering awo weyafunye. Awo waataafunye tuveewo ekyo tukireke, tumanye nti kigaanye, kubanga mu ensi okubeera ne bannansi bonna tebagenda abakimu. Okugeza nti ffe wano twafunye obuzibu, abayizi baffe bangi abasinga bayise sciences waggulu nnyo, biology, chemistry, physics, mathematics. Osanga tulinamu A's nyingi ne B's nyingi, era ogenda sanga abayizi baffe bangi bagenda kujjanga ebyo bebakola ki bye baagala okukola, naye era abamu tujja bawa amagezi okusinziira naine history ono naye gendayo bwe tutyo. Naye nga eno kalikulamu kyenagirabyeko nti esobola okuyamba omuyizi, esobola okutuyamba okututikulako okujjukira. Otegeeza ki? Wabaddewo endowooza nti oyajjukira ebingi yabasinga otegeera ku bye baasoma, naye ng'ate si bwe kibeera. Waliwo okusoma omukugu omu akwogerako nga ebyo byojjukira nga weerabidde buli kimu kyonna. Mu bufunze ebyo ebisobola okwaffectinga obulamu bwo obwa bulijjo. Bwe wali osoma amawulire wasoma ebintu bingi nnyo, naye wategeera engeri gye babuuzaamu omuntu, gye bajjako omuntu interview, engeri gye beeditingamu vidiyo. Tuli fenna naye bye wasoma byonna ku editinga vidiyo tobijjukira, naye ojjukira nti beeditinga bati vidiyo bagiteekayo bati bwemba njagala sitole ekwata erina kutambula bweti. Kati ekyo kye bayita okusoma.
biri ebisigadde byonna obiyitamu osobola okujjukira ekyo. So curriculum eno empya kyanjawulo ki mu bulungi kyerina okusinga ku eri enkadde ebaddewo ne disadvantages erina ku eri ebaddewo? Kantandike ne advantages. Eno curriculum empya ereetera omuyizi okulowooza n'okuyiiya, ejjayo obusobozi bw'omuyizi mu ekyo kyasobola, ewa omuyizi omwaganya okupulakitisinga n'okumwevaluatinga mu ngeri eri feya. Nti luli eri tubadde nga nze omusomesa wa physics, pepa omuyizi atula ebibuuzo bya senior 4 n'omuwa pepa, mazima ddala osomuwa pepa ezo ennamba 10 z'omuwadde nga zonna tazimanyi kubanga amanyiimu emu nga tazijjukira. Okitegeera? Era nga twabeeranga nga tulina ne specific answers zetwagala. Wasanganga ng'abamu bakisusa nekisusa nagamba nti woba oyogera ku tteeka lya Newton tokyusaamu wano, weesanga ng'olumu kufa bakiririza musansi nga weesanga ng'embeera eyo eba yakibogwe. Okitegeera? Nga tuteekateeka omuyizi wa science n'abanga sekuritale si omuyiiya. Naye kati curriculum ene weeba ebuuza omuyizi emubuuza okuwa nejjayo kyonna kyalowooza era n'omujajinga fairly okusinziira ku kikyakola ki kyayina, si ggwe kyolowooza nti kyalina okuba nakyo, byanjawulo. Nti luli emabega kati kuwabaddenga ewali competition naddala ku A-level wakati wa setting ekibuuzo omusomesa n'omwana, ebintu bingi ate byonna oyagala abijjukire mu ssaawa 2 z'omuwadde ezakketa. Asomedde emyaka emeka? Ena. Kale ekintu ekyo kiri unfair. Tulina obwongo obumu bwe tuleka ebbali, ekintu ekitali kituufu. Eyo advantage. Naye ate era erimu disadvantage nti baclerks betuyita baclerks oba bakozi b'emirimu nga woolaba abasomesa, nga woolaba balooya, nga woolaba badokita, bagenda kukendeera okuba nga bajjukira nnyo kubanga mu Uganda badde bakimanyi nti tufulumya abasomesa abalungi. Abo go mazima ne wogenda mu nsi ezirinaanyeewo omusomesa nga avudde Uganda abadde akola bulungi nnyo, omusawo looya babadde bantu balungi. Bagenda kukendeeramu okubeera nga bajjukira kuba embeera eri badde tutraininga omuyizi nga tumukaka kuba ne information nyingi eri relevant neri relevant, nga senga aba agudde mu curriculum endala yonna abawanjawulo abajambuja. Naye kati kijja kukendeeramu ekyo, muyizi ajja kubanga information gyalina si nnene naye nga ya mugaso, ng'era asobola okugikozesa, ng'era asobola okunoonya information endala n'agiyiga. Mu bufunze tuli mu kutraininga omuyizi ate ng'omuntu yenna atuukiridde alina kuba muyizi obulamu bwe bwonna. So obudde bwe tumuliko kyekituufu? Nsuubira kyekirina okukolebwa kubanga ogenda ne weesanga nga bonna abasumuuse kyebakola. Being nti nno gwe mulundi ogusoose mwe ng'abasomesa bani curriculum temufunye mu buzibu nakutaataaganyizibwamuko mu mirimu endala? Obuzibu bubaddewo nti curriculum ya instructingibwa oba yaleetebwa mu 2020 mwaka guhereeteddwa ne tugenda mu COVID. Kitegeeza information flow time ya training ku kyekirina okukolebwa yatambulanga mpola mpola. Baidawe ku kaseera ako nga gamu secondary twagoba abasomesa abawera. Abasomesa nti abasomesa bangi yajjanga n'omugamba ekyokukola n'agamba ebyo tebisobola kukola. N'ogamba kati ministry eba yabirangiridde ate nga gugamba tebisobola kukola oli mu kifo kikyamu. Nti olina wootuuka ekiseera naye n'ogamba naye abantu b'enguba bano ku mirimu. Olwekyo nange ekyesimanyi kigenda paka wa kigenda tuukawa naye indeed kimaze ne kivaayo. Then ekirala kibadde mu kumbuuzayo ebibuuzo. Mbuuzayo ebibuuzo ekyuse
subjects ez'enjawulo okuva ku kyali kirowoozebwa ezeekyukakyuka mpaka omwaka oguwedde. Kitegeeza nti abayizi bano betutuuzizza tebafunye mukisa kumanya papers zebagenda okukola structure egenda kubeera etya, bagifunye obudde buweddeyo. Kubanga waliwo okulowooza n'okuyiyayiya kungi kuva bantu ab'enjawulo nga buli omu alina ekifaananyi ekiki nga womanyi nti ebirowoozo ebikuŋŋaanidde singa muvaawo n'ekirowoozo kimu mwenna baba batuddewo mu babasiru mulina okwawukana, mulina okuvaawo n'emiramu egy'enjawulo. Kati egyo emiramu egy'enjawulo gye twavangayo nagyo buli we twatuulanga twesanganga nga byonna byakugezaako bugezi okuba n'okubeera, naye kati ekifaananyi weekiri ekifaananyi weekiri. So abaana abaddako okutuula sooka basibiremu okukifaananyi kigenda beera kitya era bo musuubira bagenda kukola batya? Saagala kugamba nti twafunye pattern naye nga okusinziira ku neteekateeka ya Gangu secondary tumanyi kiki ekyetaagisa kati omuyizi okuyita. Kuba tukikozeeko nga tukikola tugereesanya, naye kati tugenda kukikola nga tukikola tukonfaminga kubanga tulinawo samples ezivuddewo. Naye nga kyensobola okukuutira abasomesa abali eyo banja omuyizi okuba omuyizi mu bufunze, yigiriza omuyizi okwenyigiramu, mutume muwe waaka, muleetere okuba ku pressure y'okusoma, si pressure y'okujjukira, pressure y'okunoonyereza, muwe facilities. Ffe wano twagezesa models 2 balina kye batugambanga kuba waliwo complaint makati mbayizi bazadde baffe lwaki omwana tajja n'essimu ku ssomero, amasomero agamu gazikkiriza, ne tutuula ne tusalawo tugende mu research. Twawa abayizi baffe wiiki 2 nga balina amasimu ku ssomero, ne tuzuula bizibu ki ebisobola obeerawo singa abaana amasimu ku ssomero, era ne tulaba nga tebannatuuka. Ne tubagamba kati alina kompyuta jangu nayo, naffe ezaffe ze tulinawo tuzibakola ki, tuzibawa. Ffe ng'essomero ne tumanya nti ki kye tusobola okukola nti anti essimu ng'ensonga ze batuwa anti essimu egenda ku intaneti nga nkuze data wange, ne tuprovidinga wireless ku ssomero. Era ebeerawo oba oyagala yingirako kola kyoyagala okukola n'omanya nti ogenda. Era kati obuzibu bwe tubadde tusinga okufuna bubadde bwa tokotiiki, obuzibu bwe tubadde tutera okufuna nti abaana baffe bangi weesanga nga mumuwadde olumu ne muwamu kaseera n'abaako na blockinga barriers kubanga ngainage twasomesa technology kituufu ku site yaffe TikTok twagiblockinga naye era abamu bayiyayiya na blockinga barriers n'agenda kuki TikTok. Ne tubagamba naye tukijjeewo tutya, ne batuwa proposal abayizi baffe bennyini batuwa proposal ne batugamba ekisooka bo baagala kugulawo social media platform era bali mu kugizimba. We naabe ewedde tujja bayita tubanjulire very good nga gwo basharingirako byansoma nakwebuuza tosangako yeyambudde tosangako ki tekugenda beerako ssenga abayizi bwe bagenda okuzimba very good bali mu process bali mu kuzimba kirina bira kyanjawulo nga tumaliza tuveewo ku nsonga eyo. Abayizi baneeno kuba ffe we twasomera nga tulina bye tusoma simanya Canadian Peninsula bikyagasa ebyo abayizi weno new curriculum? It's a relief nti okusoma tekusobola butagasa, buli kyosoma kyonna kigattako naye Canadian Playlist si we wali obuzibu naye obuzibu kikugasizaawa okukidrowinga oba okuleeta emigaso mu bulamu bwo obwa bulijjo ng'omuyizi omunayuganda. Kati ekyo kyekiriwo leero eno kalikulamu kyebeesingako nti wejjayo kontenti oyo gwe gwewasomanga luli, kontenti oyo tumuleeta mu bulamu bwo obwa bulijjo akugasizaawa. Kakoa growing in Brazil, one in Uganda. Tulina oyinza wotunuulira ku balimi ba koke Brazil nga omuyizi omunayuganda owa senior 4 kiki magezi kigoowa abeebutambala
abakooko era bayinza mufunamu batya era kyogezaako okulaba nti tekiri osoma ki kiri ku kyosoma okijjamu ki ekigasa obulamu nti twesanze nga abaana bayideyo wano baleese models nyingi kuba ekimu ku kyotuteekamu amaanyi e project work twesanga abaana bavayo ne models nyingi nogamba naye kino ate ffe ng'essomero tetwali tukirowoozezza tinga tubayo tulina tubaye tugenda ozimba omukutu ogutwala amazzi nga tulina septic gye twagala genda tambula somero lyonna naye waliwo abayizi babiri bo baleese proposal batugamba nti mu payipe eyo yennyini etwala kazambi ekkirira eyo esobola oyitamu amazzi naye ne babaako engeri gye bagasengejjamu nga gatuuse mu kinnya ne bajjamu amazzi gokka era etwabagambye mutuule mutulage engeri gye mugenda okikolamu bayizi mukyaplayinge ebisigadde ekitegeeza kyeseza okulaba waneeno nti nno muleeta abayizi okudisikasinga nabo ne babawa kye balowooza namwe ne muba kye mulowooza ne mutuuka ku one conclusion. Very good. Era ekimu ku kituyambye kukireese ennyo performance ey'amaanyi nti tulinyisa endowooza zaabwe tukubaganya nabo ebirowoozo ku bizibu bye tufeesinga kubanga ono omuntu gw'oli mu kusomesa gw'otwala mu nsi eya bulijjo nga tasobola kujja bizibu mu community ye y'essomero mwawangaalira ate mu nsi eya bulijjo anaabijjawo atya ebizibu alina tutandika kubijja mu community ye era ffe buli kizibu kati kyetufeesinga tulowooza kino tusooka kibawa ne twetwagala leeta muntu obuzibu bwe buno muyina eggezi otubawo obudde director omuntu bwatunuulira Gangu secondary school n'engeri gyeri strategically located n'engeri gye mufulumyamu abayizi oba n'ebikolebwawo ayinza osooka n'anyomesa okusomera amaaso amala tuuka mu ofiisi emunyonnyolamu oba n'alaba ku bibala by'essomero products zaalyo n'alyoka akitegeera kyanjawulo ki kyoyinza osingira omuzadde ali eyo ng'ayagala aleeta mwana we ku Gangu secondary school? Ekisooka twebaza okuba nti muliko wano ebintu byenjigiriza bino bizibu nnyo naye ate byangu nnyo biringa omupiira tubirelatinga ku mupiira omupiira ffenna twasambako zena twatanga goolo buli muntu agana kubako ku mupiira nga ndi muto kati omupiira muzannyo ogusobola okwetabulibwamu buli muntu naye abasobola okugukozesa ne banga babadde banjawulo ate be batono n'oba ogenze ku Europe kati ebyenjigiriza bangi babiyitabamu era nga bakozesa ekigambo nti tuli basomesa kati kyekizibu n'omuntu gulanga tasobola ye kennyini kweyamba osanga afunyeyo obumuzaawo naga nange nina essomero ate abazadde ne bamuwa abaana obuzibu buli bwe buti nti evaluation mu byenjigiriza okumanya kiki kyosobola okukola tosobola kukiraba mu wiiki yadde olunaku yadde omwezi olumu obeera n'omwana emyaka 4 naye nga omuzadde tamanyi nti omwana ekifo kya learning ali mu kukola unlearning ali unlearning ate unlearning ebirungi kitegeeza aba ali mu kuyiga bitali bituufu nti ogenda okuzuula nti omwana bujjo tasoma ate asobola n'okuyita ebibuuzo era kyola nti curriculum engeri gyetwatusomesamu tebabadde ya bulabe nga twagala kulaba omwana yakoze atya naye nga tetulabye busobozi bwe naye obusobozi buno mu byenjigiriza bukolebwa ebintu bingi ono tukosa nnyo ekigambo discipline naye discipline eri mu bintu bingi okola otya managinga otya obudde enjiyayo eri etya wemanaginga otya ng'omuntu kigazi nti abantu bangi tubeera n'abayizi ku ssomero naye nga tewali kyonna kyonna kye tuli mu kubagattako ate nekireeta obuzibu nti ogenda okusanga omwana nga fine alina results ezimutwala mu level eddako naye nga ku societal relations nga talina wonna wasobola kufiitinga era kyekireeta question nti omuntu oyo alinga ataasoma
Tegeza naye omuntu oyo tamaze kumubuuza nti Newton's law of motion is good. Baso balaba applicability ngijjakolamu ebintu mu bulamu nga alinga tayitako kusomero. Ekyo nno ffe kyatutegeeza nkyaka kusomera omwana mulina omwongerako ku bulamu bwe abeere nga era kyobulaba nti neba ogenze ku universities mulimu amasomero nga bw'aba yasomera eyo osobola mu identifyinga engeri gyatambulamu gyalowoozamu gya passivingamu kuba obulamu butambulira nnyo ku perception ebintu obiraba otya. Kakati netugezaako okuleeta modo Mugangu secondary ate nga nikulakulamu ekituyambako okulaba nti tufuba nnyo okulaba ng'omuyizi buli lunaku yeeyongera ku ntegeera ye. Ekyo no kisobola okuyamba okubeera ne products ezigenda okuyamba ensi. Kakati ekifaananyi mu bufunze wadde ombuuza oli muzadde omuntu yenna ali tusobola musigira ekifaananyi ki. Ekisooka nti tunoonye nnyo tuba tunoonya amasomero. Omanyi tumanyi okusharingako ne muganda ngono etticha ne mugamba oba oyagala okumanya entegeera y'abantu abakulembera essomero erimu tunuulira products ze bafulumya zifaanana zitya kubanga abayizi bo babeera ekyo kyolowooza. Kane tugamba obutaswala tulwane nnyo okulaba nga abayizi baffe batukiikirira bulungi ng'oli omuzadde agamba mwana gwe osomera luddawa nti Gangu secondary school. Tujja kuba tukoze omulimu ng'omusomesa nti ekigendero ky'okusomesa twagala abazadde bategere nti Mugangu secondary tunoonya results naye ke katono ketuwagala kubanga ebikola omuntu mu future bisuka ku results yakola ku ssomero. Kati ekifaananyi kituufu omuzadde omuntu yenna aliyo kyenali yagadde afune nti Mugangu secondary results ke kantu akatono ku bye tunoonya. Tunoonya omwana agenda okubeera nga buli waabeera abalala bagamba naye omwana oyo wanjawulo omwana oyo omweruddawa ni akuzaala wasomera luddawa. Tegeeza tulina kuzimba abakulembeze ab'enkya abantu abasobola okukyusa obulamu bwabwe kuba tosobola kukyusa nsi nga abasomesa bwe tukyagala nga gwe kennyini mugwe tosobose kukyuka n'abakwetoolodde. So kyekyo ekifaananyi mu brief ekiri ku Gangu secondary. Omuzadde obudde buno anoonya essomero ly'okutwalamu omwana we alise senior 4 ku high school. Omuzadde omuwa amagezi obudde buno ali mu kattu okunoonya essomero ly'atwalamu omwana we. Ekisookera ddala abazadde mu Uganda ku mbeera eriwo balina ekigambo noonya essomero w'osobola. Ekigambo ekyo kiri too common ate nga kituufu okusinziira ku mbeera. Naye tugeze essomero limuzinba nga liwa emitwalo 4 eddala nga liwa emitwalo 25 gye emitwalo 15 muzadde gyaba savinze buli ttaamu omwaka 45 emyaka 4 kadde kamu mu emitwalo emyaka 2 egya A level gye emitwalo 9. Naye omuzadde asobola okwewala emitwalo 9 n'asaanya future y'omwana yonna obulamu bwe bwonna ku mitwalo 9. Essomero litulina okunoonya si lye tusobola tunoonye essomero erisobola okukyusa obulamu bw'abaana baffe. Kati singa abazadde banaloonya logic era ffe abayizi bangi tubafiiriddwa wano mu A level ne mu O level omuyizi n'agamba busobola kugendawo balina amateeka mangi naye ng'ate enkulaakulana yonna tewali wabeera nkulaakulana nga tewali mateeka nga tewaliwo principles za bulamu. Era tubafiiriddwa ne tukkiriza nti kale omwana ye mutwale kubanga ffe ekigendererwa kyaffe si kyakukwata school fees omwana omuntu akole points nti yayise. Ekigendererwa kyaffe kyekyokutambula mu kkubo olunaku lumu omwana omusange nga wamusomesaako naye ng'agamba mwebale mwakyusa obulamu bwaffe. So kati omuzadde yenna anoonya essomero lowooza nnyo essomero ki erisobola okukyusa obulamu bw'omwana wo. Baana bangi bali ku masomero naye nga tebasoma naye nga bambala uniform bagenda ku assemblies balina waaka mu bitabo naye nga omwana tali mu kusoma kubanga okusoma ekigendera kyakwo ekikulu kukyusa bulamu bwa muntu kumufuula omuntu ali beta ng'oggyeko akabonero. So omuzadde yenna anoonya essomero ekifaananyi kyemuwa yalibadde afuba nnyo okulaba wa obulamu bw'omwana we webusobola okukyukira nabeera beta citizen. Kwa kirooto kya buli muzadde okulaba nga omwana wo bamuyita wa buvunaanyizibwa omwana wo ng'ensi emwegomba. So
olabanga no curriculum empya nga director esobola okukyusa embeera eri mu ggwanga because obudde buno abaasoma n'abataasoma bonna tebalina mirimu naye asoma aba n'empapula ze naye nga talina kyasobola kukola. Obuzibu bw'ebyenjigiriza nga nakugambye kizibu okumanya ate kirabe mu bbanga ddene. Ffe mu Gangu Secondary nga tukozesa emiramwa gy'ensoma empya kwane mu A-level badjustingzemu just ngeri gye tulina okusomesa abaana naye tebagenda kutambula nga tubadde ekya new curriculum naye kyebakoze ekya curriculum alignment enkwata eya teaching methods tugenda kukola tutya abaana bano bajjamu ekisinga ne content asinga y'omu. Kakati tulowooza nti mu bulamu ebyenjigiriza engeri kuli ku olabanga curriculum eno empya esobola okukyusa ebyenjigiriza bya ggwanga because budde buno abantu badde bafuluma ng'alina empapula ze naye nga talina kyasobola tandika senga abatafunye mulimu. Mwebalanye ekibuzo ekyo kirungi olw'ensonga bonna abeetegefu okukola balina emirimu era emirimu mingi nnyo mu ggwanga Uganda era kazulowula nti waliwo unemployment mu ggwanga mmanyi ekitegeeza abeetegefu okukola batono abalina obusobozi obukola tosobola kubanga oteekateekeddwa mu ssomero nga kye tulina ekiruubirirwa mu Gangu Secondary for example last year senior 6 abaana betwatuuza bonna bakola nga tebananakolako campus no tebalina joininga ne bali mukola bakola nti twagala nnyo tuno tukole ebyenjigiriza nga biteeka abatuuze abasobola okugyawo ebizibu abaleeta solutions obwetaavu obuliwo era teri muntu alina solution ya kizibu. There is a challenge nenze nina solution naba nga talina mulimu. Lolabanga omwana ali stuck n'ebyokukola kitegeeza tateekateekeddwa kimala kugyawo bizibu. Kati nga tukozesa ffe new curriculum eno mu O-level ne A-level ngegiteeseteesemu ebyensoma twaffe tetukoma ku alignment kyokka abayizi bano tubongera ebintu birala bingi okubeera nga omuyizi atuna butunuzibwa n'agamba community eno yeetaaga kino okusinziira ku weeyimiridde n'akirowooza n'akiteeka yes era buli olabanga oli stuck n'ebyokukola kitegeeza tolina solution kubanga ebizibu bya society bingi. Kati ffe tugezaako nnyo okuteekateeka omuyizi nga bw'atunula mu lines yalaba abantu kye beetaaga era ng'amanya akituuka kaati kitegeeza tugenda kusolvinga ekizibu ekyo ekyokubeera nga abaana bakola ne babeera redundant. Abazadde baleeta abaana abazadde mutwa abaana bangi nnyo naye nga bw'ojja ku Gangu Secondary beera nga okkiriza nti omuyizi wo agenda kubaako ekyayitamu abamu kye bayita okunyigiriza naye nga kimufuula omutuuze asinga. omuyizi agenda nyigirizibwa abazadde b'ennaku tetubakyagala abaana baabwe okunyigiriza tuba tetubanyigiriza era kyobulaba tulwana nnyo okukyusa engeri gye balabamu ebintu kubanga okusoma perception omuntu engeri gy'alabamu ebintu kikulu nnyo. Omuntu omwana mugambe ku ssaawa emu n'eddakiika 10 beera ku ssomero bw'olaba nga alaba kutulugunya then ng'omusomesa lwaki time management kikulu. Kati ffe tuteereza ne perception mukubabo osooka n'omusomesa lwaki okukuma obudde kikulu. Yes lwaki teachers activities olina osimala mu budde nti omwana ono bwalibeera nga alina kampani yonna emwesize bali babeetaaga report within one night encharge producing kyaba yayitamu ku Gangu Secondary kiba kimusobozesa okukola biri asobola providing a solution kyembadde nkugamba. So kati muzadde naleeta omwana mu Gangu Secondary beera nga oli ready omwana wo okumukyusa obanga oli ready omwana okusigala nga bw'omutuwadde tomuleeta. Abasomesa abo bali batya? Okusookera ddala nga Gangu Secondary tukozesa qualified staff naye ng'oggyeko qualified staff tukozesa abo bokka abeetegefu okukola ekyo newobeera obabuuzizzaako wano ku Gangu Secondary essimu lya secondary naye omusomesa atuuka essaawa emu ey'okumakya era abasomesa wano beetegefu balide newoyitako mu society
bakimanyi nti abaana baffe babuuza nnyo era balina zi businesses eyo bakimanyi babuuza nnyo kino kibaddewo kitya kino kikolebwa kitya abalina abayizi wano bakimanyi nti pressure kuwaaka pressure waaka alina okukolebwa waba aweereddwa tuli fenna awo alina omuyizi waffe yenna nga ali wano muyizi waffe abeera akimanyi nti waaka oyo aliko deadline webagamba nti waaka ono wa physics ogenda mumukola paka enkya saawa 5 muwa omusomesa 5 kitundu totagala tozunga oba tewakoze naye ngaebyo byonna tubiyisa mu bantu bano okulaba nga tubajjamu omuntu asinga mukulu ono yakyogeddeko wali ekyabakozi nenkulaba nga weewuunye ekyabantu abetegefu okukola bakola kankubuulire omuntu yenna nga mwetegefu okukola ekiriwo kibeera underemployment si unemployment anda kyomulimu gwakola sigo yandibadde akola mu mulimu ogusingakaawo naye ngaakola ki ngaakola naye buli gwosanga eyo nga takola talina kukola era mukulu ono tawa muntu mulimu ng'abadde takola okatolinga agamba nno mu Uganda temulimu abo bolaba bagamba dde unemployed tebalina we bakolera ddala tebalina kukola bagezese era omukulu ono tuba tutambula for example tulina emmotoka yaffe twagala bagikanike tutuuka mu garage nga mulimu emmotoka emu tetukyama tutwala kwero nga tukakasa nti ogifunako olwo nga mulimu nnyingi abali bize bebetegefu okukola era bakuwanga magezi tokwatanga omuntu atali bize n'omuwa omulimu gwo tokwatanga omuntu ayigga omulimu nagamba nze maze emyaka 10 sikola ndi wano noonya mulimu n'omuwa omulimu gwo aba alina kyakola wakirigamba nina kalina wemanaginga gayandekera nasoma mawulire oyo bamuwa naye omuntu agamba nasoma mawulire wali no myaka 10 nze mbadde sikola nange mberayo waka buli wendaga bangoba ekyo ekimugobya talina kukola tukigezesezzaako kati bino tukubikuwa out of experience era omusomesa wajja nagamba nti nina experience yange ya myaka 2 mbadde sikola kati bumuwe kulisikio newabeera agala gukolera bwereere togumuwa omuntu yenna nga mukozi mu nsi yonna afuna weyeogoma teyanzeege ebigambo byamagezi nnyo nange ebitegedde kate mbadde tesibimanyi bulungi nnyo ngaera mmanyi oli banayizize amanyi oyo ajja kukola ne kati awo nkitegedde sibula abantu bannange Kachumbali TV mwebale nnyo okututuukako abatulaba n'abatuwuliriza nammwe mwebale okutwegeka amatu gammwe tubasaba nga Gamu Secondary mutwongere abayizi twagala okusomesa eggwanga wamu n'okukyusa eggwanga naye bwe tunakyusaako abatono ate abo abangi bemuleseeyo omwagala bakole batya bajja sumbuwa bano abatono betukyusizza kati n'olwekyo tubasaba mubatuwe bonna tubakyusize wamu